بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyakyatuwadde obulamu tubeera nga obulamu bwatuwadde ate mu bulamu bwatuwadde ate n'atuteeramu mawasimul khairat, ebirungi ebiseera nga tulina okukoleramu emirimu emirungi, twongereze ku birungi bye tuba tukoze. Tuli mu mwezi gwa Muharram, omwezi ogusooka mu Busiraamu, nga omwezi guno gulimu ebirungi bingi nga abantu abasinga obungi ebirungi bino tubigayalirira. Mu mwezi guno ogwa Muharram, ku mwezi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yagamba nti shahrullahi muharram, gwe mwezi gwa Allah ogwa Muharram. Teriyo mwezi mulala gwonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yagamba nti shahrullahi muharram, shahrullahi kadha, wabula yagamba shahrullahi muharram. Allah subhanahu wa ta'ala yakola emyezi 12 nga bwekyogerako mu Qur'ani, n'agamba nti mujo mulimu emyezi 10, mulimu ena egy'emizizo. Emyezi egy'emizizo tetukirizibwa kweryaza amaanyi zaamu, tetukirizibwa kukolera mu bintu bitasanyusa Allah. Era mu myezi egy'ena hatta ne bwe tubeera nga tuli mu kulwana mu kukolera Allah subhanahu wa ta'ala, emyezi egyo tetulwaniramu. Kati omwezi gwa Allah ogwa Muharram, Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe mwezi gwe yateekako nti shahrullahi al-muharram. Gulimu ebirungi bingi, era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yeetirizanga nnyo okusiiba mu mwezi guno. Ekirala, mulimu olunaku olujja mu maaso, yawmul ashura, olunaku olw'ekkumi mu mwezi guno ogwa Muharram. Aisha radhiyallahu anha yagamba, hadithi nga yogera mu Bukhari ne bitabo ebirala ebya Sunan, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga asiiba olunaku olwo ng'akyali Makka, era n'Abakuraishi balusiibanga kubanga baali ku ddiini ya jjajjaffe Ibrahim alayhi salam, wadde nga baakolanga shiriki ne baalinga bamanyi nti Allah gyali, era nga bwe babasaba oli ng'asaba ng'akakasa ng'asaba Allah, era bwe yabanga akoze ekintu kyonna nga akakasa nga ogamba okukakasa nga ateekako Allah. Kyova olaba nga baatuumanga n'erinnya lya Abdallah nga taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati baasiibanga olunaku olwo, ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalusiibanga nga tannaba kubeeranga asenguka okugenda e Madiina. Bwe yasenguka n'agenda e Madiina, yasanga Abayudaaya nga basiiba olunaku olwo.
n'abuuza kiki kye bakola ekyo, n'ababuuza lwaki bakola bwe batyo, ne bamugamba nti lunaku lwa kitiibwa, lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yaweerako Musa alayhi salaamu victory, nakkakkanya obukafiiri. N'olwekyo ensonga lwaki tulusiiba. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nahanu ahaqqu bi Musa minkum, ffe tusinza rights ku Musa okusinga mmwe. N'alagira abasiraamu ne babeera nga basiiba olunaku olwo lwa Ashura nga tebannaba kulaalikibwako omwezi gwa Ramadhan. Omwezi gwa Ramadhan bwe gwalaalikibwa, kati n'abeera nga yatuma ababaka bagende nga basaasaanya ebigambo nga bagenda bagamba yenna yabadde asiibye olunaku lwe luno olwa Ashura agende mu maaso n'okulusiiba, ate asiibye asiibulukuke. Kati olunaku olwo ne lusigala kati nga lusigadde lwa sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nkomerero y'obulamu bwe yagamba nti la in ishtu, singa naaba mpangadde okusukkako wano, nja kubeera nga nsiiba olunaku olw'omwenda n'olw'ekkumi, njawukane ku Bayudaaya. N'agamba naye mu hadithi endala nti tekirina buzibu singa oba osiibye olw'omwenda n'olw'ekkumi, oba okusiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu. Maana oyinza okusiiba, yagamba tekirina buzibu okubeera ng'osiiba oluba ma qablahu oba okusiiba ma ba'dahu. Kyalibadde kirungi omusiraamu omuzuukufu yettanira okulaba nti ayongera ku birungi bye okubeera nga asiiba olunaku olwo. Siiba olw'omwenda bijja kubeera next Wednesday olw'omwenda, and Thursday ijja kubeera lwe lujja okubeera olw'ekkumi. Kati Thursday eyo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bana batuusizaayo ne babeera nga bagenda gisiiba, nga babadde basiiba ennaku nga basiiba olwokuna, bajja kuba bakuteebye ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri, nga bakubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Kati bakubiriza baganda bange ab'ebitiibwa tubeere nga tusiiba olunaku olwo olwa Ashura, tusobole okubeera nga tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga tulinawo ke tulina biidhnillahi ta'ala. Mu bintu ebitusonyesa amazambi ngenda kwogerako ebintu 10 nga tusonyiibwa amazambi gonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ku lunaku olwo nti oyo yenna nti omuntu asiiba olunaku lwa Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa omwezi amusonyiwa amazambi g'omwaka guno gwalimu n'ogujja. Ate ku Arafa yagamba ku Arafa ti amusonyiwa omwaka oguwedde n'ogujja, ate n'agamba guno ti amusonyiwa amazambi g'omwaka mulamba. Bannange, ne bwe kibeera nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa amazambi ga lunaku lumu, nga olunaku olwo amazambi ago gabadde gagenda kukakasaako okubeera nga oyingira omuliro, kibeera kinene okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala akukakasizza nti ngenda kusonyiwa olunaku lumu. Kati naye n'atugamba nti amazambi ga mwaka mulamba ag'omwaka ogujja gotannabakola. Ku Arafa yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'asiiba yaumul Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ag'omwaka oguwedde naguno gwalimu. Kati kiba kitegeeza nti twalibadde twettanira nnyo okubeera nga tunyiikira
tusobole okubeeranga tubeera mu abo abagenda okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusonyiddwa amazambi. Mu bintu ebitusonyisa amazambi era kwogerayo ebigambo ebintu 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ekisooka, Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man qala hina yasma al-mu'adhdhin, oyo yenna agamba mu kiseera wawulirira omwazinyi nti nga omwazinyi amaze okwaziina n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islam dina. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu oyo asonyiyibwa amazambi ge. Ng'olidde omwazinyi nga yaziina noddamu nga bw'abadde yaziina, bw'amala okwaziina n'ogamba nti wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah, oba wa ana n'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, nkakasa n'omutima gwange njatuza olulimi lwange nti tewali kiteekeddwa kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa okujja kwa Allah wahdahu la sharika lahu, wahdahu yekka yateekeddwa okusinzibwa, la sharika lahu talina kimwegattibwako mu by'okusinzibwa. Bw'omala ekyo n'ogamba nti wa anna Muhammadan, era nkakasa n'omutima gwange n'omwoyo n'olulimi lwange nenjatuza n'olulimi lwange nti mazima Muhammadi muddu we era mubaka we. Bw'omala n'ogamba nti raditu billahi rabba, nsiimye Allah okubanga ye mukama wange, wa bi Muhammadin rasula, era nsiimye okubeera nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye mubaka wange, era wa bil islam dina, era nsiimye okubeera nga obusiraamu ye ddiini yange. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu oyo asonyiyibwa amazambi ge, gufira lahu dhunubahu, asonyiyibwa amazambi ge, eri mu Sahih Muslim 386. N'agamba omuntu agamba subhanallah wa bihamdihi mu lunaku emirundi 10, omuntu wagamba subhanallahi wa bihamdihi emirundi 10, hattat hatayahu walau kanat mithlu zabad al-bahr. Bw'ogamba nti subhanallahi wa bihamdihi emirundi 10, amazambi go gonna ge wakola gakusangulwako ne bwe gabeera nga genkanankana n'ebyovu by'oku nnyanja. Bw'ogamba subhanallah, yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo byonna ebimutendebwako ebyobukendeevu, wa bihamdihi, era amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo ge gonna gaawukana, yayawukana n'amatendo ge, tewali ayina bitendo nga bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu oyo bw'okyogera ng'okikakasa Allah subhanahu wa ta'ala, gama n'okyogera ng'okikakasa n'okiwako n'ebirowoozo, Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa amazambi go gonna ne bwe gaba nga gali nga ebyovu by'oku nnyanja. Sahih Muslim, hadithi eri mu Sahih Muslim 2691. Ekyokusatu mu bitusanguzako amazambi gaffe ge tuba tukoze, man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Kigambo kitono nnyo, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Oyo yenna agamba nti astaghfirullah, nsaba ayi Allah kunsonyiwa,
ai Allah nkwenenyeza gy'oli ai Allah nsaba onsonyiwe alladhi la ilaha illa huwa gwe nsaba oyo okunsonyiwa yoyo Allah ataliwo asinzibwa yenna ateekeddwa kusinzibwa illa huwa awatali kisinzibwa kyonna kiteekeddwa kusinzibwa okuggyako ye alhayyu omulamu w'obwebange alqayyum eyeeyimirizaawo yekka era ayimiriddeko okubeerawo kw'ebintu byonna wa atuubu ilayhi era mwenenyeza gy'ali ai Allah astaghfirullah nkusaba ai Allah okunsonyiwa nkusaba Allah okunsonyiwa alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum oyo gwe nsaba okunsonyiwa yoyo watali kisinzibwa kirala kyonna okujjako ye alhayyu omulamu yenna nnyini bulamu yawa obulamu era ajjako obulamu yalina obulamu obutaggwaawo era yenna nnyini bulamu yagaba obulamu era ajjawo obulamu watuubu ilahi era nsaba ansonyiwe gufira lahu omuntu oyo asonyiwa wa in kaana farra min azahaf ne bwabeera ngadduse okuva mu lutalo hadithi eyo eri mishkati masabihi ekya yajisahaha albani mu mishkati masabihi ku eri ku peji eri ku namba 2353 ekyokuna mwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatusanguzaako amazambi gaffe Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wama ala al-ardi ahadun yaqulu la ilaha illa Allah tewali muntu n'omu agamba nti la ilaha illa Allah wallahu akbar tewali kisinzibwa mutufu wa kusinzibwa okujja kwa Allah wallahu akbar Allah yasinga obunene ku buli kimu wala hawla tewali wa buyinza tewali akyusa mbeera wala quwwata era tewali wa amaanyi tewali mbeera yonna okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala agikyusa wala quwwata era tewali wa amaanyi tewali ayina buyinza kukukyusa mbeera yonna illa Allah wala quwwata era tewali wa amaanyi abantu ne banayiwaana n'amaanyi gatya ne tewali akyusa mbeera yonna tewali akyusa mbeera yonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yakyusa embeera wala quwwata era tewali ayina maanyi illa billah okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yakyuse inanyine kukyusa mbeera mune mulaba nti ono gwetutunuulidde ono yayinza okuvaako okukyuka kw'embeera nedda Allah subhanahu wa ta'ala yakyusa embeera ate tewali ayina maanyi gamusinga tunulire ekyafaayo kya Namrud yagamba nti webituuse ngenda kutta Ibrahimu alayhi salam Ibrahimu nga aliye na mukazi we na mwana wa mukulu we Nabi Lutu alayhi salam bali basatu nasitula amagye gamutte Allah subhanahu wa ta'ala naleeta ejje mu majege ensiri neyingira mu kutuukwe ne mutawaanya mpaka lubaakwona omutwe ne bakola ebyobusawe byali ku mulembe ogwo ne kugaana ng'alina kufa n'olwekyo tewali akyusa mbeera yonna mu mbeera mmwe nga ze mulaba ezifaanana zitya tewali akyusa mbeera okujja kwa Allah tabaraka wa ta'ala era tewali wa amaanyi okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti illa kuffirat anhu hatayahu omuntu bwayogera ebigambo ebyo mu lunaku olwo amazambi ge gonna gakusangulwako gokoze wala ukana mislu bahar ne bigabeera nga genkanankana ebyovu by'oku nnyanja
yaji hasana Imam Albani mu kitabu Sahihul Jami' as-Saghir nagamba nagamba hadisi ntuufu nungi era eri ku namba mu 1536 omuntu ekyokutaano omuntu alya emmere man akala ta'am nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba man akala ta'ama thumma qala alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa omuntu yenna alya emmere n'agamba nti alhamdulillah amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi at'amani hadha oyo andiyisizza emmere eno min ghayri hawli minni nga sirina maanyi genkoze nga sibusobozi wange oyinza okubeera nti olowooza nti gw'okola ennyo olye nedda bangi nga balira mu bupiira okulyakwe ng'alira mu kapiira n'olwekyo tokirinaamu busobozi Allah bw'agamba nti katojja kuddayo kulya toddayo kulya kati Allah n'ogamba nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala oyandiisizza emmere eno warazakanihi ate n'agimpa min ghayri hawli minni wala quwwa nga sikoze kugamba nga sirina maanyi gentaddemu era nga sirina nnyo kyenkoze era nga sirina maanyi gentaddemu Nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti gufira lahu ma taqaddama min dhanbi omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge agakulembera Sahihul Jami' eri ku namba 686 6086 era ekyomukaaga omuntu yenna ayambala olugoye n'agamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala oyanyambazza kino kyenyambadde kubanga bangi nga tayina ekyo kyosobodde kufuna mu byoyambadde nagamba nti alhamdulillahi alladhi kasani hadha amatendo gonaga Allah subhanahu wa ta'ala oyanyambazza kino kyenyambadde warazakanihi n'akimpa min ghayri hawli minni nga siina maanyi gwenkoze wala quwwa wadde nga siina kugamba nga tewali kyenkyusizza wabula nga busobozi wa Allah subhanahu wa ta'ala era nga siwaddeyo maanyi nti mbeere nga nyambala Allah Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti omuntu oyo asonyiyibwa amazambi ge gonna ekyomunaana omuntu man tawaddaa Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba man tawaddaa fa ahsana wudu'a omuntu yenna afuna ewuzu n'alongoosa ewuzu ye kharajat min hatayahu avaako amazambi ge min jasadihi agali ku mubiri gwe hatta takhruju min tahti adfarihi okutuusa legafulumira munda okuva mu njala ze obutondo buba busigadde munda mu njala okutuusa lwe buggwamu nga gonna ogibwako amazambi eri mu Sahih Muslim 254 ekyomwenda omuntu agamba subhanallah emirundi 33 alhamdulillah emirundi 33 Allahu akbar emirundi 33 buli luvannyuma lwa sala omuntu oyo n'amaliriza
ezo 99 n'amaliriza n'ogw'ekikumi n'agamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti gufira hatayahu ama ebyonono byo byonna bimusonyebwa wa in kana mislu dhabadil bahari yakuna nga alaga obungi bwaki bw'ebyovu by'okunyanja ne bw'abeera ng'alina amazambi nga agenkanankana ng'ebyovu by'okunyanja. Ey'omwenda omuntu agamba nti nga agenze ku buliri bwe n'agamba la ilaha illallah, omuntu azuukuka, omuntu agamba ng'agenze ku buliri bwe okwebaka n'ogamba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar gufira lahu dhunubahu wa hatayahu, amazambi ge n'ensobi ze zagwamu bimusonyibwa. Wa in kanat mislu dhabadil bahr, ni wabeera nga amazambi ge genkanankana ebyovu by'okunyanja. Sahih Targhib 607. Ekyekumi man ta'ara min al-layl, omuntu yenna asimuka ekiro fakala n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, tewaliwo kisinzibwa mu biwo byonna illa Allah, tewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa mu butuufu mu biwo byonna illa Allah, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la, yekka la sharika lahu, talina kimugatibwako, lahul mulku, yayina obufuzi, walahul hamdu, era yenna nyini kutenderezebwa, wa huwa ala kulli shay'in qadir, musobozi ku buli kintu kyonna. Bw'omala n'ogamba subhanallah la ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, bw'omala ebigambo ebyo n'ogamba nti Allahumma ighfirli aw da'a istajiba lahu fa in tawadda'a wa salla qubilat salatuhu. Eno esembayo omuntu yenna asisimuka mutulo n'ogamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bw'omala n'ogamba nti subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bw'omala n'ogamba nti Allahumma ighfirli, ay Allah nkusaba kunsonyiwa. Oba Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti obanga asabye edduwa yonna gy'aba asabye stujiba lahu, omuntu oyo ayanukula okusaba kwe kw'aba asabye. Ng'ozuukuse mutulo webase n'osisimuka n'oyogera ebigambo ebyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam kwe kutugamba fa in tawadda'a, bw'aba afunye ebuzu wa salla n'asala qubilat salatuhu, esolaye ekkirizibwa. Sahih al-Bukhari 10:154. Nsuubira nga ebyo tujja kubiganyulwamu mu biseera bino na biseera, kugamba tutwalenga ebiseera ebiseera ebyokwenogera empeera, tulemenga kubisubwa. Don't let it go away, don't miss it. Tomisinga kiseera ekyo ekirimu ebirungi ebifaanana bwe bityo. Ne bwakyali badde nga Allah subhanahu wa ta'ala nga Nabi sallallahu alaihi wasallam agambye nti Allah amusonyiwa amazambi ga lunaku lumu, amazambi ago nga gabadde gakukakasako kuyingira muliro, kyali badde kitumala bumazi okubeera nga tulwanira ekintu ekyo. N'olwekyo baganda bange bibitiibwa, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo era atuteekemu abo abamujjukiranga lunye buli kiseera nga tubeera nga tumujjukira, era abafaayo ennyo okulaba nga tulongoosa maaso gye tulaga. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.